zadde n'abaana tukivumirira era essaawa eno nze nkivumirira nnyo sigamba nti Shalom mwagaliza ekkomera nedda naye simwagaliza kkomera kumusiba naye ekyokubeera nga bavuma abantu nga bayingizaamu abakyala kibi deshinze kwe kuteesa kwange. Mbalamusizza bannyabo ne basebo. Naffe tukulamusizzaako nnyo. Deshi nze ekintu nkivumirira nnyo si kirungi. Deshi olwaleero luno we lubeeranga nga bali ku muzaddewo nga gwe baliko gwe bavuma kikuyisa bubi ng'ate omuzaddewo tabiriimu taatawo tabiriimu naye kikuyisa bubi entalo zibadde zizo noono kalakata oyo oba okalakata nze Shamimu kalakata nze Shamimu so tokalakata taata wange Kiduuma tokalakata maama wange naye nze ndaba videos za Shalom kimugwanidde kaakati ngenza okukeera ku makya nga ndaba gye yavumye maama wa Chosen Beck omutima gwekanze bannange empunze paka nakati omutwe gukyannuma biri ebivumo bye yavumye maama we ne taata we bikaabya amaziga naye kimugwanidde abeereyo ekkomera tolyagaliza munno naye bamusibe paka kuwulira bubi kongusi byebyo ebyange. Deshi usiza otya asubire oli bulungi. Deshi twalina Facebook ng'omuntu asobola okukalakata n'akuvuma enkeera n'akwegaana nti sinze nakuvumye yo yabadde muntu mulala naye TikTok yagenda nejja abantu bayita excitement era omumwa gugenda kubasibya nnyo lwasonga tebasobola kufuga mu mwa gwabwe. Ekintu ky'ogamba muno temuvuma abazadde temuvuma abazadde eryo gwe bali bavumiddeko omuzadde nga tamaze vuma abazadde b'abalala nze ndaba abasinga okwevuma nga bevumira abazadde obasanga bonna nga babadde beevuma ng'oli yavuma abazadde b'abanne oli yavuma abazadde b'abanne kati omumwa gwe kyoguwa nakyo kyegukuwa naye ate ekisinga obubi nti gwe kuvuma ate n'olaga obutiitiizi lwaki gwe ovuma abalala nga gutagala gwe bakuvume. Nze ekyo nze nkyogera Deshi nti bw'oba nga tosobola kuvuma abalala tobavuma bajja kuvuma nnyo ate gw'onyiige ekitegeeza nti kati gwe oba tobisobola omumwa bw'oba tosobola gufuga era nawe gujja kutuukako bw'onoovuma abazadde b'abalala nawe bajja vuma ababo bw'onoovuma abalala nawe bajja kuvuma naye ate saagala obeere mutiitiizi ogambe munno nti nze banvumye mbuka ngende ku poliisi ngende mpaabe olina kugumira amazina ga nkima emikira ne gikukoona kuba ggwe oba wageetabamu sebo okitegeere sebo ngenda kuwa amagezi gano gaabwe nzatandika bwe nti waliwo abantu nga batiitiizi oli mu gavumenti balina amulanka naye nga kyasobola okukola muwayogedde leka malirize olyokoka amagezi sebo ovuma gw'ogenda oteekamu omumwa mutunuulire kikyagenda okukola mu byewala ebyo vuma oli bazadde b'omuntu waliwo abantu nga talina kyali nga ya obusiru bwe ye alina kye yeesiga kyakosa ne kikumalako emirembe n'okanya kyogerako eno ku media naye tekuyamba naye nga ye akoosa lukujjukujju n'ayita abasirikale ne bakukwata n'osulayo fayiro ne bagibulankanya kati abyewaza osinga bw'oba tomalaako na muntu muleke bite biveeko. Waliwo omuntu akuchokoza nga agenda kuvuma akuteeke wansi nga tolina kyogenda mukola wabula nga bw'obaako kyogenda mukola ako muntu bakola ebyekikati juni yakola akola ebyekiyayi alina binamba ebyo byakosakosa ebyekisiru kakana bakimya akamotokako kakana osuzeeyo nze okuwala n'ogwo omumwa gwoyo mwana olina muswama buswami ng'omuntu n'omukubamu mpinga gwe ne kati yaye ekyo ekyana kiyaye buyaye ky'omumwa guba gukiremye nga kibiteekamu firi nga kikutwala kikusuzaayo kati oba omuntu omulaba agenda kuleeta ebyo nabyo ng'obita wala omuntu gw'otogenda malako naye ng'olaba agenda kuteekamu ebyo yakoosa lukujjukujju gye wandikubidde enduulu ate ye bo baakozesa kati omuntu bw'ati oba oyomba naye ku dderu ki oba omuleka bulesi junior yetaaga swama buswami ebyo byaki Deshi wasuza otya Phantom mbadde nsaba kwogerako Deshi wasuza otya njagala kutegeeza Phantom mukama wange
nze ndi musanyufu nnyo ddala ate kyensaba na leero abalamuzi bagende mu kuwummula bawummule bakomewo after elections. Omusajja oyo Shalumu asooka abeereyo mu kkomera ate nnyongera kubalabusa Abannayuganda Phantom njaga kugamba kino kyotamanyi oyinza okulowooza nti full figure oba junior be basibisizza oyo Guy tomanyi bamafia b'e Uganda. Mafia akuloopa naye tayagala abeere mu feesi n'asasula omuntu gwe n'obeerayo mu kkomera. Full figure, thank you Junior mwebale. Shalumu beerayo mu kkomera oba ofiirayo ofiireyo watutamadda wavuma wano alien skin n'omwagaliza ekkomera naawe keekana akadde obeere mu kkomera. Abaana ba Fangoni tuyinayo pate tugenda kulya ennyama tugenda sanyuka Shalumu ng'ali mu kkomera. Bannange abasibe beeruzira mutuyambe mudogo kyemmanye simu bagikuwa mu kkomera mudogo tuyambe okitukubire bulungi okikubire yeeruzira kikomewo ng'emimwa gikendeddeko. Bannange gwe tomanyi Phantom engeri gye twanyigamu oyo omusajja engeri gye yayagaliza alien skin ekkomera. Gwe wali olaba vidiyo za Shalumu ng'ayagaliza alien skin ekkomera oli wano gamba biki. Bannange nze ndi musanyufu nnyo tomanye engeri ndi musanyufu. Just soma n'ennamba y'okutereka emitwalo 5 saawa zino. Mpe ennamba y'okutereko ne sente. Nze tomanye engeri ndi musanyufu. Ennamba yange eri 075 mulindeko bamale okuterako akasente. Nje kanze nterako just ne sente. 0759 52 97 78 katukulage nti abaana ba alien skin twagala alien skin okufa nga sinaba kuvaawo nesogenda kuba ofunye esente zosaawa zino nefunira akasente. Babs ogamba otya Babs birthday girl beautiful Babs how are you doing Babs tugenda celebrating amazalibwa ga Babs enkya ndongo ku ndongo mudomo ku mudomo mazina ku mazina kyakunywa ku kyakunywa bambi omunaku toyitawa n'enkya enkya abateesa bambi tutuliiwo enkya abateesa siriiwo ngenda kubeera mu birthday ya Babs nga bwe nakoze ya Irene ne Humble Hero then ku nga 24 ngenda kubeera mu ya Namusoke Shamimu teriyo kuteesa eggulire ne bwe linaabanga lyeryokya mugende mu buteesezeeyo ku platform okubeera abantu 8 tujja kubeera mu byaffe okuteesa kwa leero buli ayagala okuteesa jangu oteese leero weemale eggoga enkya tugenda celebrating birthday tulina budde. Bannange mwasibye mutya nno? Bulungi ogamba otya? Alien skin yabagamba buli amuvumye guno omwaka sente zo zirabye ono Phantom nga tanaba mawa ffe abaana ba alien skin twebaza alien skin ebigambo bye yayogera ekyo ekisajja sisaana kufiira eruzira okukakasa singa nfuna nkubulira Phantom bino oba oyagala nzije mu kamera olabe kankubulire singa nfuna omusibe bulungi eruzira awa Shalumu obutwa abumu wafiireyo ffe twakowa Shalumu ffe abaana ba alien skin twakowa Shalumu nkukakasa twakowa Shalumu nze nkukakasa singa nfuna omusibe awa Shalumu obutwa mu kkomera abumuweere yafiireyo twakowa oyo Guy yayagaliza alien skin ekkomera n'ayagaliza alien skin ekkomera n'agamba bamutwale mu kkomera n'agamba yatta abantu atwe video nga alien skin ate omuntu leka abeereyo. Mukama Katonda weebale nnyo bajjajja bweza mwebale nnyo mwebalire ddala bye mukoze tomanye engeri ndi happy luno olunaku lwe nawulidde oyo Guy bamututte mu kkomera nasanyuse nensanyuka nenkaaba n'okkaaba nengamba kyekyo alien skin ofunye obuyinza alien skin ofunye buli kimu kye twali twetaaga oyo Guy asaana okufiira mu kkomera tomanye engeri gye twanyiga. Dr. Police njagala kubuuza ekibuuzo gamba mbuuza ate ombuuza ebyamakulu anti tonyiga nze mbadde mbuuza naye omutwe gwe gukola bulungi gukola baali bakuvumiddeko omuntu wo
bakwagalizako omuntu wekomera omanye engeri twagalamu alien skin nze mbuuza omutwe gwo gukola bulungi kyenkubuuzizza gukola nkukakasa gukola kabeere mukomera Phantom nawe bwe ntegeera nti wali ojonkeddeko alien skin nkuwalana mpaka okufa ne bwe baŋŋamba nti amagumba go gavunze nga walana nkukakasa Phantom kankubuulire olunaku lw'oligeza n'oyasamira erinnya lya alien skin eribi n'omwogerako ekibi nja kuwalana mpaka n'amagumba go nga walanye oyinza omwongere 10 n'envaako katuuti nkukakasa zimuwe tetwagala zimuteereko tetwagala zimuteereko osobola zimuteerako ng'oli awo yassama n'okwasama mutwasamira tusanyuse kagendeyo abeereyo mukomera nze nkugambye Phantom n'obwogeza n'owalana alien skin leero n'oyimwogerako ekigambo ekibi nkuwalana mpaka okufa oyinza okubeera n'owalana omuntu atakulinaako obuzuukadde omusajja ampalana waaki bannaye kati mpalane waaki ddala weebale nnyo kitegeera omanyi lwaki mpalana Shalom njagala kuwalana ggwe omanyi lwaki mpalana Shalom njagala kuwalana ggwe twewalanemu Phantom nkubuuza omanyi ensonga lwaki Phantom mbadde nsaba kubuuza twewalanemu wano ewadde Phantom katono njagala kubuuza gamba twala twetwalemu njagala kukubuuza omanyi lwaki mpalana Shalom njagala kwetwalamu naye twetwalemu lwaki neetwala naawe olina ki tolina kyolina lwaki neetwala naawe nze ndi musanyufu gwogamba ye nga nkutwala nze lwaki mba njagala kwetwala naawe ogamba twetwale gwe bwogamba ye nga twetwala oba tetwetwala Dokita twetwale oba okooye osagana internet otalo lusobola okukyukira ano olubadde olw'abayina lufundikira ng'ate lwaffe katu nze saagala kwetwala naawe Phantom saagala kwetwala naawe naye nze nsanyuse because Shalom ali mukomera nsanyuse Shalom okubeera mukomera nkukakasa nsanyuse Shalom okubeera mukomera because nkukakasa nsanyuka Shalom okubeera mukomera essanyu lyange Shalom okubeera mukomera kino nkugamba saagala kwetwala naawe tolina kyogenda kuntaasa nkugambye Shalom yajonkera alien skin oyo Shalom yajonkera alien skin kabeere mukomera mpaka okufa twagala abeereyo n'okulonda akomewo okulonda kuwedde nga kuwedde oliawo osirwala nti abeereyo ajja kubeerayo ekirungi ali mukomera agenda kumalayo ennaku nnyingi okusinga eza alien skin beerawo ng'okimanyi agenda kubeerayo okusinga ennaku za alien skin ze yabeera mukomera ajja kubeerayo nkugambye singa tufuna ajja kubeerayo mujja kuwoza laba ono zimuleesa yambadde ebikofiira bya Kyagulanyi olowooza mmwe mwogeramu bantu abambadde ebya Kyagulanyi temulina kye mukola ajja kubeerayo ng'okakasa ajja kubeerayo kati bwegenda eri bakukuba ekiyagasi oli wano ozungira wano ku platform bakugambye wano wogirawo bakugambye wano wokolera protest vote ku platform oli wano totegeera nakutegeera kiri wano ozunga n'okuzunga olowooza wano protest vote eri wano oli wano protest vote eri wano ozunga n'okuzunga olowooza protest vote eri wano olowooza protest vote eri wano oyasama biki olowooza protest vote eri wano waddeeki protest vote tomanyi olina okubeera gwe twala eri muve wano mujje wano obusiyazi bwammwe oli wano oyasama biki va wano ogende tolina kyosobola olowooza protest vote eri wano oyasama n'okwasama nti protest vote bakugambyeko wano akalulu kali wano bakugambyeko nti Museveni ali wano leko jokole protest vote wano
tuogera ku bya Shalumu wano yeseko protest vote oyasama n'okwasama nti oze wano tomanyi weina okuzungira okunoonya tomanyi weina okunoonyeza akalulu yasamira wano yasama oyagazi jawo ajja kubeerayo ate talina musayi gw'abantu mu ngalo temugenda kulonda nkukakasa temujja kulonda oba bino obijeero nkukakasa ajja kubeerayo mukomera Shalumu ng'ali mukomera Junga ali mukomera Shalumu Junga ali mukomera ng'ali luzira enviiri baazigjeeko alya kawunga ayeebaka wansi si kirungi bannange nakiseeko okwagaliza munekomera si kirungi Junga ali mukomera gamba Shalumu Junga ali mukomera Shalumu alekeraawo okuvuma abantu Junga ali mukomera njogerako Shalumu Shalumu avuma nnyo abantu Junga ali mukomera naye tewali omuntu bw'abeera akuvumye mu bimalire no ku ground ye lwaki mukola zogundi ez'okuvumanga bannammwe ne bandigattamu bamaama baabwe ne bagattamu abaana b'abannaabwe Shalumu abadde ayitiridde okuwalampa banne kati Alien Skin gwe yali awalampa yali amukoze eki okitegeera yali awalampa Alien Skin yamuwalampa mukazi watu atabeera na mu bintu byabwe bannange Shalumu Junior nkwagala nnyo naye banemukendeeze okuvuma bannammwe mukole content omulala content ow'okuvuma abazadde b'abantu ne muvuma n'omufu bukyangaafu omufutafunanga mirembe buli nsobi Junior gyakola ne mujambaza kitaawe naye nga lwaki bannange bano abaana tuzaala mibiri tetuzaala myoyo Junior bw'aba akunyiiziza lumba Junior ovume Junior ate si wano ku internet mulumbe ku face internet erabibwa abaana abato internet erabirwa buli muntu nene muwe mulira kuno ne mwogera ebigambo eby'ekisiru Deshi nga ye talina content oyo lwaki mukola content ow'ekisiru mwesibe paka lwe munaategeera kubanga bonna nabalabya nga bawotose nga basibye Shalumu kyokka nga ate be babadde bamuwaga waliwo ayogedde n'agamba nti Junior alina amaanyi mangi kubanga Junior akozesa essimu ya kitaawe okusiba banne bwe muba mukimanyi nti Junior akozesa essimu ya kitaawe ng'alina amaanyi agasobola okusiba obeera ovuma waaki lwaki oba omuwemula munoonye content basajja mmwe muli basajja bakulu Shalumu musajja mukulu alina ne family n'abaana n'omukyala n'odda kuno n'otandika okuwemula eggwanga fulu figo olina abaana n'abazzukulu n'odda kuno n'odda mu kuwemula eggwanga oba gavumenti ya Uganda ebakwata nga we mugamba nti no mulimu gavumenti babakwate mwenna babamalewo tukoye content ow'ekisiru tumukoye okuvumiranga abantu kuneeno okuwemulanga kuneeno Balista Timo naddanga ku kigambo kimu bibiri n'atandika okwogera ebigambo eby'obuwemu n'ayogera paati za wansi zonna n'azimalayo bannange basajja mmwe muli bantu wamma kankubuulire kino mukwano leka nkubuulire abantu tebamanyi gavumenti eno bulungi Shalumu alina abantu bangi bavumye bangi bamafya ba gavumenti bayaaye bayita mu muntu mulala okusiba mmwe mujja kulowooza nti full figure yasibye Shalumu oba Junior muntu mulala ate munene mu gavumenti Shalumu alina kubeerayo full figure nga yakusibye full figure nga mulinde full figure akole live atukaka senti yasibye Shalumu naye bakasookedde bavuma Shalumu bo bamusiba sinalaba ku full figure tasobola kusirika nga yamusibisizza agenda kwogera bannange okitegeera tebamanyi na kituufu kikyasibisizza Shalumu tewali amanyi yasibye Shalumu Junior abyegaana full figure tanavaayo kukakasa nti nze namusibisizza bannange mulekeraawo okuvuma abazadde b'abantu muleke abagenzi bawummule mirembe mulekeraawo okuvuma abaana b'abannammwe nammwe mulina abaana muli basajja bakulu mukyuse content basajja mmwe tubakooye Balista Timo tubakooye ddala muwe muleggwanga oli Bulaaya gy'oyimirira n'owe mulira wano Junior yali avumyani yali ayogedde kigambo kye ekyobuwemu bannange newankubadde avuma naye Junior tawemula era abavuma ebigambo ebisaanidde okwogerwa
naye gwe n'oyimirira kimu bibiri n'owemula kimu bibiri n'owemula omuzadde w'omuntu n'owemula jjajjaawe mukazi wattu maama wa Junior eri talina aleka kalina na smartphone naye buli kaseera ne mutamujja mu mimwa basajja mmwe mweddeko muli bantu bakulu oba olwokubanga mukuzaaga amaviiri ne mulowooza nti mukyali baana bato oli Junior era kituufu temwenkana naye Shalom teyenkana na Junior ate tukkirize ffenna nti Junior alina amaanyi mangi okusinga Shalom lwaki owalampa omuntu gw'otasobola kati mwabadde mutiitiira ki nga bamutwala eruzira nalabye Flavia wano mbunga ayagala nakaaba kubanga batutoolye eruzira lwaki mubadde temubatuuza ne mumugamba mwe mubadde mubazungiza ku bugundi bwammwe eti jangu otule wano ne mutandika okuwemula bazadde booli bwabanga ye yamusibisizza ate si ye yamusibisizza mudde engulu si ye yamusibisizza munoonyereza ani yamusibisizza naye buli avuma wano omuntu osibibwe bakusibe odde engulu eri bagiyita University of Understanding mujja kudda engulu mulekeraawo wamadde esho ebyo bye byange esi sebo waleesa abasumba edawunyira eri amatako amayogera desi wangi waleesa abasumba why okubuulira okubadde wano sikulabanga naye ensonga ya Solomu eyo tategeerekeka omanyi ekatwa polisi y'ekatwe oyinza n'okwekoona ne bakutwala eruzira ng'oyise katwe ekatwe buli ddiiru ekutukiraawo ekatwe wo wafuuka wa ddiiru ovanga ku muntu bamukutte kusaba 8 ne bamuddusizaawo mu kkooti ne bamutwalirawo eruzira Uganda giraba edduka naye nga kijja kugwa ajja kuvaayo tewali kitagwa maye omuntu okwogera amazima nakyo bagulabanga musango tulabe oba gye yagenza agenda fiirayo tugenda kukyanga avuddeyo asobola n'okuvaayo leero wangi Desisoma enamba enamba eri 0759 52 97 78 awe bali kusoma enamba omanyi obuzibu bw'Abannayuganda balowooza wagamba soma enamba nti oba ogenda kuteekako ssente jasi njagadde osome enamba neeyanziza nnyo kankusange mu kabokisi naye ngenda kuteerako lansi deeshi wange aguteereko lansi deeshi tala akusiriwaza naye okusoma enamba tekitegeeza bwe nkugamba some nakugambye nsoma enamba nkuteereko sente kugambye soma enamba n'ogisoma oba tolina kyomanja naye kankuteereko lansi nkusonyiwe bwakugamba soma enamba n'ogisoma tolowooza nti ate owangudde ssente saagala bayideesi kankuteereko ekyemisana ate njala oli ekisava gundi ekyemisana ku Serena kiri ku mmeka kati kiri ku mitwalo 15 nedeesi omuntu n'akubuuza ekyemisana kya Serena ng'ali mu Amerika n'omugamba 15 kati awo obakaddamu n'obagamba mmeka taata kati wadde ogamba kiringa mwana mwetaana $10 okay engeri Serena gyeri ku $10 ate kankole $5 kuba toli level ya Serena omanyi saagala ate ogende Serena bakuteeke mu mawulire nti deshi yazze wano tamanyi kukozesa bufooko oba biki katusigale ku level yaffe nenjoza ebintu tugende nenjoza ebintu
n'oddukayo n'otomera endabiro ale ku levo yaffe Serena bw'eba ya 35,000 nze kangule gundi tusigale mu kikubo kangule lanchi ye 20,000 wali we twamanyiira olyoka olema okutuswaza simanyi bakuteeka emawulire tukyakaabira gundi Shalom ate nga mbuddeesi yatomedde endabirwamu mu Serena okitegeera simanyi oba onfuna some namba ddeesi some namba gena mas Nyoko 07 Nyoko kakutereko tewetaaga kusoma namba enamba yonyina ddeesi abadde atya oli kakono simanyi weereeta lokadi ya Namiro z'omusaavu muzee talina sente tappinga screen sera omusaavu kale kati musoke mutapinge screen yawe soke etambule mutapinge screen etambule musoke mutapinge screen etambule mutapinge muri serious screen mugitapinge nga muri serious nyize kangende ngure ne walaji talina sente soko genda ogule walaji otegeko ne sente ndi muri kutapinge screen tuwulirize ensonga zino mu Desemba ono omwana akulagako nandi kati byakweragako omwana akuyingiza eruzira nga kye bakoze Shalom Christmas agenda girira luzira n'omwaka aguyingirira luzira kuba ennaku z'omwezi bamugambye okudda mu kooti tewali kooti ebeekola ezo ennaku abalamuzi babeera mu holiday ate ziba public holiday zaabwe baba agenda mu holiday ate ennaku z'omwezi bamugambye okudda mu kooti eba public holiday tewali mulamuzi abeera mu kooti kiba kitegeeza Shalom Christmas agenda girira luzira omwaka agenda guyingirira luzira n'okulonda eruzira bayo polling station ajja kulondera luzira ate oyo akusibye egyo emizannyo agimanyi bulungi okumanya oyo akusibye mugezi muzibu mulabye ali kakomero mu kampeyini oyo n'abakyala ali kakumiro mu kampeyini gwe bakwatidde Kampala alinde ennaku ezo ennyini naye nga bannange tumusabire naye nga kyekituufu kiri nti tulinyemu ku speed tukyuse tukendeeze ku speed nga Kasuku wagamba ensi tetugiteekako maanyi bannange asibye ne gwe basibye ensi temugiteekako maanyi buli omu alinnyemu naye nga Shalom tukusabira ensonga za Shalom n'abamusibye zikyagenda mu maaso lekerawo siba abaana b'abandi mu makomera koze kapito mu bantu naawe wennyini wali ovudde ku bantu teri muntu yali akusibye lwaki era nga bwe baakutwala ne bakubuulirira nga baajamiisi n'otuuka n'ofumiitira kyolina okukola abo bonna abaana babadde balabira ku ggwe nange abantu banzivoola naye reciprocation kyewakola kyekizaala kiri kati zeisima siyinza yimirira ntwala omuntu mu kkomera no kubanga nina okupeyinga for the price kyenyinza okukola kyokka mugamba terezaamu mu packaging mu mitigation nga nawe baakuyitanga naye nkubuulidde munnange social capital gw'ozannyirako omukoledde ebbanga totwala abaana b'abandi mu makomera ebivumo bitta waliwo wekikulumye wekikutujje nti olabyewo omusaayi mu butuufu abantu abasaana okukola ebyo basaana kuba babisho nga tavumanga ku muntu naye buli kintu ekitandika kiba bampe buli muntu avudde ku muntu wano wali mpaka we baleese etteeka tosiba abaana b'abandi ojja siba omwana amala emyezi 6 kuba golowooza bamututte agenda kudda nkugambye omuntu kooti weekugamba komawo nga 15 Desemba oba okomawo mu Februari tewali mulamuzi n'omu abalamuzi bagenda kuwummula bawummula omulundi gumu era kyobola bino ebyokusiba abantu emubende abantu bafa kubanga buli wojja mu kooti emubende kasana balamuzi bagenze wummula yes kati balamuzi bali privileged tobayita abantu ba bulijjo kyobola ne mu kooti oyina engeri gy'oyogeramu yes my lord, yes my aunt, simanyi yes my uncle byolina okuddamu bewa a privilege kubanga kyali kifo ky'abakolonialist
nga bwe balamulira ne bateekawo amateeka mangi. Obadde okimanyi nti tokkirizibwa kuwandiikira mulamuzi nnyukuta ntono. Olina okuwandiika ennyukuta ennene nti omulamuzi aleme ttawaana ng'azisoma. Just okuinterceptinga kkooti omulamuzi akusiba. Kati osiba omwana mu Desemba. Njagala kino kigende mwenna abantu abali mu Uganda tegeera. Senga bakukwata mu Desemba ne bakuproducinga mu kkooti ne bakugamba komawo above the date of 10. Obeera wa February. Abalamuzi bagenda wummula emyezi. Kati sikitegeera. Ubiri ogenda kufuna ki? Otambulira kufumiitiriza naye nkulabula wano tewafumiitiriza. Mulekerawo ebintu ebyo. Nze abantu banzivuula enkya n'eggulu. Naye tekimanyi tebali kivumo kigenda kunkola ki? Kunsuna oba kunnuma. Kale ebyo mbireka bulesi ne bigenda. Nenfuba ku kintu kimu. Kutereeza kubanga buli kintu ekitandika kiba bampe. Kati ofiisi nazifuna, internet nagifuna, kompyuta, abantu tugenda tubakyusa mpola kuba naffe tuzze tukyuka mpola muli. Naye singa naffe abantu baali batutwala mu kkooti muganda wange, abantu bonna batusobola. Aleeta obujulizi nga bukumala. Naye nabo bafuna kufumitira n'agamba naye waliwo oluusi ekyoli wayogera ebituufu. Kale osanga wano yawabyemu bafuna bufunyi kufumiitiriza. Ne bajja ne bagamba kale ekyo kanjeke naye nga naye weekubamu ng'ozzeeka. N'ofumiitiriza mu bigambo by'oyogedde just mu wanuya. Mu wanuya ne wofumiitiriza ebintu byo nga olaba balabi ku YouTube 6 months full figure. Do you really think tewali muntu ayinza ku buildinga case mwekyo kintu? There are many people who can build the case out of you every single day. Naye bakola ekintu kimu basooka ne bafumiitiriza ne bagamba wange ekikazi kizadde. Nagamba wange oba ali ya kamera wakola omuntu afuna engeri gya kidissolving. This is how we meet people we criticize. Mbadde njagala kusaba full figure. Nze ebintu nabivaamu nabiviiramu ddala. Simanyi kuyombayomba kola ki. Kati njogera n'abantu babuvunaanyizibwa basipiika sikyayinza kuddamu ebyo. Nina okukola new level. You understand? Mbajjukiza babloga mwena tuwaliyo end of year party. Ichuli alone. Who's ready for the face-off? Join Dash as he dives into the world of entertainment, gossip, and more. The drama, the glamour, the tea, it's all here. Join the Moment Face-Off with Dash live on TikTok. Ichula alone. Ye gundi yange nga ntono. Shalom kawesa bamukutte. Simanyi kiri ku babloga ba Uganda. Ndoza singa ovuma mwenne yasibwa. Ono bamukutte. Ntegeerezebwako nti fulufiga yamusibisizza. Mbadde mmanyi oba Junior. Naye bwe kimusibisizza mbw'avuma banne. Naye nga tuzze mu mazima. Ku babloga b'e Uganda ani atavuma? Tekinneewuunyisa. Ekintu kino sikitegeera bwaba bwena bugenda kugwera mu makomera. N'owulira nti gundi asibye munne nti anvumi. Nze nsuubira abantu betwogerako bani badde batusiba abantu ba bulijjo. Naye bwe badda mu butambi bwa kamera tubaako betulengeza ate naffe tubeesiba. Nesikkiriza na muntu asiba munne bannange ekintu ekyo sikyagala. Naye naawe ovuma abantu. Ekikola kino sikyagadde ekyo siba Shalom. Buli muntu agenda kuggwera mu kkomera. Buli muntu agenda kuggwera mu kkomera. Nze naye buli muntu atula mu kamera awo nga yeeta simanyi bloga influencer muyombi ate muvumi. Kati mweteeka mu makomera abamu balesa famire zammwe zaabwe manya. Ogenda siba omuntu ate ngira bakwebe naye mu katambi ng'ovuma. Ndowooza obutasiba olina kuwagira NRM.
kubona batawagira NRM basibwa kulufiga wa movement kawo tasola muwabira ono naye nga ge gagaliwo Shalom Kawesi simanyi Kawesa Shalom tufuveeyo naye nga nze gino emize gye mutandise sijagala bannange egy'okwesibyanga mbirawo nga mwetwala bwetwazi mu makomera sijagala bino ebintu si birungi bannange si birungi n'akamu n'akatono koti ugenda owulira keesi nti oli asibye munne naye nga ogenda kwebuuza ani asibisizza awugweramu amaanyi ogenda nfunyeeko amatonotono ameekusike fulufiga mbu yasibisizza alanga Shalom okumutyoboola ku mutimbagano oba kumuwemula oba muvumira abaana oba kukola ki naye ng'amulanga ekyo kyakumutyoboola katumusabire Shalom guma obusibe buggwa era ojja kuvaayo. Daughter's wedding is in a month. I don't want us to look like Beauty and the Beef. Darling, relax. We have plenty of time. Just start doing Tai Chi walking and the guests will be asking you for weight loss advice. Abamusibye kye babadde baagala bakifunye kati ekyo kiwedde tugende kukiddako si kyo kye babadde baagala katusuubire kati basanyufu kati katugende kukiddako bw'anaakomawo n'asaba bbeeyiro eba nayagala bakimuwe banaakyo baagala nga bawoza ng'ekyo nakyo kimu omulamuzi agambye ng'akomawo nga 3 kisoboka oba ate bw'aba batugambye nga 3 tujja kukomawo nga 3 okitegeera tujja kukomawo nga 3 tuteekemu okusaba kwaffe bwe banayagala okuwuliriza bakuwulirize bwe banaaba tebaagala nga tulinda paka bwe banaaba bayagadde abantu baagala okumanya olowooza ani eyamusibisizza fayiro esomye bulungi wali nakanguuli kati bw'ombuuza eyamusibisizza omulala obeera omalira budde bwange muganda wange mubaddeyo mwenna mu kkooti fayiro n'ogiwulira bagikoze eki n'emisango gye bamutaddeko buli omu agimanyi etteeka liraga buli muntu okusinziira ku okkirizibwa okuddukira mu mbuga z'amateeka you're free to go and seek justice in the courts of law. So we shall await tulabe awoze be kinakyetagisa okuwoza baba alina omusango weeranigwe baba tagulina because you see tosobola kugaana muntu genda mu kooti oba genda ku poliisi ye bw'aba kyakoze eki kyayagadde oba okitegedde so eyamulopye yalabanga ekyokugenda mu kooti kyekisinga amuleese kati tutuuseewo wano kati ebisigadde katulinde tulabe etteeka bwe linaagamba ya omuntu yasibye Shalom ye muntu omu asinga okutuuka mwena mmwe atukyamubanga nemulo tujja tutuuka waawo bwe tofaayo tujja tutuuka waawo kale kyekyo ankoroni waliwo ekirala kyokugamba kati omwana bamutadde ekyokukola tewali kati katulinde tujja genda tumukyalireko kozi kati wano ne betwagala okukaaba ne betwagala osiita tetukyalina kye tusobola kukola ki ntambi sooka ojje essimu Flavia twawulidde nti wabaddewo okusiini nga bamukwata nawe mwabadde mutuukidde mu kifo kyekimu era mmwe mwogeremukko bannaoba otunyonyola ki ekyatuuseewo nga bamukwata bagambye ekyo batugambye mwabadde mu kifo kyekimu we bakwatidde Shalom nga mutuukinga interview walabyeko ku byabaddewo nga bamukwata abasajja bazze nga bambadde like normal clothes babadde bambadde engoye za leya yabadde ali mukola interview this other side nange nabadde ku aside eri and then nebajja they didn't introduce themselves nebamugamba you're under arrest then nebampita where I was nabadde nebampita nenzija nembabuuza kyekigenda maaso so we nababuuziza
One of them, the giant guy. So, abachikuba baby shop mwasuze mutya kansubire nti muli bulungi nnyo. So Sharon bamukutte eggulo, bwe bamukutte ne bamutwalira ku poliisi y'e Katwe, abamu gye mumanyi nga poliisi y'e Kibuye. Bwe bamutuusiza ku poliisi y'e Kibuye teyawangaddewo, yoga paka mu kkooti. Bwe tuvaawo mu kkooti paka Luzira, amusiba yaani Olufiga Nakanguubi, amulanga ki? Kumuvumira baana na kumutyoboola ku intaneti. Awo omuzungu we yagambira Uganda is the pearl of Africa. Naye eno message egende ku ffenna abavumi, oba egende ku ffenna aboogezi b'okumutala guno. Leero Shalom yakirimu, ente tusobola okubeera nga gwakirimu. But bw'onaaba gwakirimu, waliyokka abantu abasobola okweyimirira. Waliyo abantu abasobola okulumwa. Waliyo abasobola owandiikayo wadde kafiri akabiibibi. Message yange endala egende eri abaagala otuwakulako entalo. Bamikwano, towakula lutalo lugenda kunyiiza tuuka siba muntu. Nkiddamu, bw'oba owakula olutalo ku muntu, manya nti agenda kuyingira ddiipa, kuba olutalo terubaako mbusimanya kino toyina kinvuma, kino toyina kinvuma. Nedda, oba waluwakudde ng'okimanyi. Abantu muyine obuzibu kuno. Mugenda ne muwakula entalo, nga bwe muwakulako entalo temubasobola. Bwe bakuyingirako katono, misinde ku poliisi. Ngenda kugulako fayiro, n'otandika okwekwasa, wavumye maama wange wakoze bwoti. Buli awakula olutalo kuneeno, making sure nti bye bagenda okuvuma naawe oliredde okubizza. Bwe bakuvuma embizzi, gwe muvuma enkoko. Bwe bakuvuma abananka, gwe muvuma ebininki. Bino ebintu by'okwesiba mbw ate gundi twagala buli eyeetunuzaamu kamera n'osimbula embalaasi ne bakuvuma ne munno muvume. Togamba ate yaleese abazadde yakoze bw'ati, kuba kati ekintu ky'okuleeta abazadde we can't stop it. Ekintu ky'okuleeta abazadde mu bintu by'okwevuma kati tukyasobola kisitopinga. Olede twakyama mamera, twakyama mabera, kimu bibiri ku mannyoko. Kati we can't stop it. Kati omuntu oba ogenda muvuma ki ekintu ekiba kigenda omuluma. Era okuwangula olutalo omuntu oyina muvuma, either bw'otamuvuma abazadde ogenda muvumira mwana we. Byebiruma abantu. Kale bino ebivume ebirala tebikyaluma abantu. Omuntu asobola okukumerako n'ogamba naye bannaye kandeeteko ku bivume ebipya. N'osooka oleeta abaana n'ogabaliisa. N'oleeta n'omuzadde. Hey! Kati ebintu by'okwevumira abazadde
kati birabika byafuuse ennomo kimu bibiri omwana wo kino ono kino temusobola kwevuma kwokka ne kunyuma mugenda kwevuma biki migamwa biyindo biki ebyo byonna mubyevumyevumye muba mulina okuleetayokko ku bivume ebipya exclusive kuba kati nze okwosa enkya ku birthday ya Babs ngenda tikkula tulerayo ebivume ebipya kati mulabanga ekivumo gundi kye yaleese Fibi kye yaleese enkonyogo z'amalusu yes kati byebyo ebivumo bye twetaaga emikalo gya biwaakalo byebivumo bye twetaaga ebivumo ng'ebyo tunulanga omukalo gwa biwaakalo naye kaakati abantu mwevumyeko bwevumye buno obuvumo bupya mudduse ku poliisi mwewawaabidde ebivumo tebikyanyuma twagala ku bivumo ebipya kati omuntu oba ogenda muvuma otya kati omuvume ki ekigenda omuluma omuntu olina omumukwata ku ddikwisi nojjayo eri ange empya twagala ku sitooko y'ebivumo ebipya ng'enkonyogo z'amalusu biwa omukalo w'akalo omukalo gwa bbi ow'akalo ebintu bwebityo byetuwagala kati naye nga tusabire Shalom Kaweesi byalimu ajja bivuunuka obusibe buggwa bati bannaaye abantu abakola entalo kuno bw'oba omanyi togenda sobola lutalo bambi totuyingira tuleke bw'oba omanyi togenda sobola kumalako nange tokomentinga ng'onvuma nja kujjayo nkuteeke mu green screen nkubode shaming onyiige odduke ku poliisi bw'ojja ku live yange bw'oba okimanyi togenda kunsobola kwata akawunti yo giteeke mu private kimu ekyokubiri tokomentinga ng'onvuma kuba bwe naakwata ku kifaananyi kyo nja kukuvuma bw'oba omanyi tosobola muntu tomweŋŋanga tomwogerako nja kukuvuma n'okukirawo kati nno waliwo ayagala mbu muvumemu sigenda kukuvuma bambi kakikulume sigenda kukuvuma siina budde bwo mbw'oyagala nkuvumemu mbu nkuweemu sigenda kukuvuma kakikulume kankuboole mbu ayagala mbu naye mbu muvumemu mbu muweemu sigenda kukuvuma oswadde kati kakikulume genda ompulirize ogira ogukuta ogujjudde ebimere genda kakikulume ate nga nkubulookinze kati owulira otya mb'ogidde mu fake account mbu nkumalireko obudde bwange oswadde wangi Deshi. naye naawe ontamye gwe muntu omugenda ontamye nambi Saara twatutegeraganye nga nina okubulookinga
twategeraganye nga nina okubulookinga nga guno omwaka tegunnaggwako. Era bw'olaba nga tokyandaba ng'omanya oli blocked one. Deshinga okeredde ku kacaayi. Obadde oyagala nnyo emalusu ye? Nywa ebigambo, lwaki totuwa lugambo? Yakusindikako ku live endala okomewo omwaka ogujja. Nze mmwe temumanyi ssanyu lyendiko sapa saagiridde nabadde namaze ogifuna. Ate sapa ya kobuzi already olina constipation. Kati gwe omanyi essanyu lye tulina nga ffe abafangoni. Oba kubbu si gwe amanyi. Simanyi ssanyu lye mulina mmwe. Gwe Deeki ky'olina omumanya nti yapamira ku lumbe yafuuyirako emizi. Ani? Kati ye saawa. Nze nakooye ebintu by'okuwemula. Okola ki? Nakooye ebintu by'ebigambo ebinene wano. Bye. Nakooye ebigambo ebinene kuno. Nalokose. Uganda by tribe. You're a journalist operating a YouTube channel titled Shalom 256. You're charged with the offense of hate speech. This offense is contrary to section 26(1)(a) and 2 of the Computer Misuse Act. It is alleged that you, Kawesa Shalom, on 5th of August this year, you shared information on your YouTube channel, Shalom 256, which was likely to degrade or demean Nakangubi Jennifer, also known as Full Figure, while hosting a Dr. Chironde Robert. Have you understood that, Chad? Yeah. Is it true? No. Shalom. Shalom bamusindise Luzira mpaka nga 3 December. Omusango gwa cyber harassment. Mbu yakosa platform ye n'abaako omuntu omu gwanafuya. N'abaako omuntu omu gwavuma. Ng'akosa social media, ng'akosa YouTube channel ye Shalom 256. Naye ng'ate omuntu amuloopa okugamba nti student oli master. Okitegera? Nti Shalom waba muyizi oli master mu by'okunafuya mu by'okuvuma. Njogera ku Jennifer Full Figure. Tumumanyi ye muntu ayisaamu eggaali kwegamba language ye sometimes eri extreme. Abantu bangi ku internet okwo ng'oyinza okugamba abanafuyiza abavumye naye nga not a single day has she ever gone to police. Tetumanyi oba bagenda mu maaso ne bamuloopa naye nga tetumulabangako nga poliisi emusamuninze. Gye buvuddeko sometime back omwogezi wa poliisi Mr. Lusoke yagamba Bannayuganda muveemu muloope maybe tomanya nga tewali amuloopa. Omusango guno ogwa Shalom gulinga ogwa Frank Ntambi oba ogujjukira nti bawa endowooza omuntu gwe bawaddeko endowooza n'agitwala personal n'avaayo n'agenda ku poliisi ne bakwata ku ssaawa 7 kitundu ng'oli mu maaso ga mulamuzi 7:45 ng'oli Luzira. Kwegamba emisango gidduka nnyo giruka ku speed ey'ekika kyewaggulu. Omusango gwa Shalom simumanyi nnyo ye ng'omuntu. Sigana kujjano nga menge namudifendinga ng'omuntu ko simumanyi ku yo level. Naye ndabyeko ku waaka we. Ndabyeko ku content gwakola musajja asaaga. Abeera mu kuseka, abeera mu kujerego. Oyinza okugamba nti content we wa kiboozibozi. Nti embeera ejja kugwawo ajja giyingizaamu comedy. Kwegamba atakola content ali deep oba content ali serious nnyo. Siri kumusalawa naye nga ye character ye. Nkutegedde. Ye style ye engeri gy'akikubamu abantu banjawulo ojja kusanga omuntu ng'ali serious.
njagala kulowooza nti weba nkola content mbeera serious okitegere sinza kukola content 1 wa Shalom. So Shalom awadde endowooza omuntu omu agitutte personal agenze ku police amuloopye omuntu oyo aloopa naye nkugambye oyinza okugamba nti okuba kuvuma yenna abavumi yes abavumi n'abavumi naye nga bwe nkugambye it seems like either she's protected oba nga tebamuloopa tulina okukipinga room eyo ngeri option nga tewali agenda ku police kumuloopa nga ye akimanyi because let's face it Jennifer ogenda ku police ng'omunafuyiza n'akuloopa it's a right she has a right okugenda ku police right n'agamba nti Shabo nvumye kangene nzigulewo omusango. Is it possible nja kubuuza naawe andaba Jennifer full figure ddala nga tewali amuloopa oba is she protected? Njaga tubele realistic. Initially when awulidde omusango guno ne ngamba naye oba abantu balekerawo okwogera oba oluusi tuyitawo we twandikomye but then bwe nawulizza omuntu aloopa nenzikakkana ne ngamba no bw'obanga you have a right to talk that means I also have a right to talk bw'obanga olina right egenda ku YouTube channel 10 n'ovuma omuntu omu that means I have a right okujja ku YouTube channel yange ne ngamba gundi yanvumya ekintu bweki nga ye yerabidde nti afaanana bwati ne bwati. I mean, at the end of the day, tujukire muyinza okugamba muli ba journalists, but we are human beings. So bw'olowooza gw'ogenda kunvumira ku channel yo, I think I also have the capacity ekuvumira ku channel yange. Now, humanly speaking, it is wrong. Ebintu by'okuvumangana, it's not right. I think tulina engeri nnyingi ezisobola okukolamu ssente. Tulina engeri nnyingi nnyo gye musobola okufuuka famous, gye musobola okufuuka ba celebrity. Oba okola content. Yes, other than okwevuma. Saga kulimba bantu nti nalimbadde awo nempulira nga Shalom avuma gundi ne gundi. I would be lying. Content we gwenda ba interviews z'abantu and I laugh about it, you know. Naye mubamu okujerega mubamu akoze bwaki bamuyitaani waliwo ekinyonyi fulungu batira omuyita fulungu naye nandirowoozezza nti byakujerega okitegeera ne bwe kibanga kyaddala nga kivumu I think buli kimu kiina we kiina okukoma bw'obanga ozze n'onvuma omutwe omunene nenkuvuma omutwe nenkuvuma olubuto nenkuvuma okugulu I think tuyige okumanya wawe enkoma nti gundi ono omanyi talina magezi kamwesonyiwe I think that is what we have to do. Yes, as a person who uses the internet, saga kubayita journalists. I think it's the wrong term. They are content creators. Ngaba content creator. Omulamuzi mukyama okuyita Shalom journalist. Yes. Ngaba content creator. Ngabo ngambye. Ogenda kula content wo mu ngeri ya njawulo nnyo ku wange. And I think it should be okay. Naye otuuka akaseera n'ogamba omanyi content wa gundi kamuleke. Oba sigenda funa ssente zireke ezo kanzeke ezo zimpiteko zigende. Because at the end of the day, tuli mu ggwanga eriri unfair. Tulaba abantu be basiba ku bintu nga the whole country is seeing a lie. Ate nga banene nga the whole world ekyaba nti kikyamu kati olwo gwo wa wansi gw'omuntu ali nnomo meaning omusango gwo gusobola n'okubeerawo ku kyemisana ng'oli ali mu gyimu akuba kyumu naga naye omanyi nkwatira ku Shalom oyo kale mumuleete enkyanja mumusiba. So at the end of the day tulina okukimanya nti the country we are in. Kyogezaako okugamba nti ye waavuma basirike. Sigamba nti basirike naye kyengezaako okugamba nti we should know where we are. Nedda omuntu wajja n'akwogerako n'agamba nti oli bwoti nga nawe olina platform olina right okwerwanako. Lwaki oyagala okuwa nga toyagala bakuwe? Anti nkugamba tulina okumanya the country we are in. Tuli mu nsi nga everything is unfair. Ngenda kugamba bw'ogenda mu mapoliisi oba mu makomera oba mu makooti omukyalo oyo alinayo emisango nga 100. I would want to assume because wawa abantu abavayo ne bagamba no nakatwalayo emisango gyange 10. That's the question I had. The question gye nnyina eyo. Bamuloopa omanyi waliwo okujja no ku internet n'ogamba nti full figure twamuloopye but is it true bagendayo ne bamuloopa? Now there's a possibility nti tebagendayo omanyi ku lwaki ayina intimidation. Kati ffenna essaawa ne waliwo omuntu gw'otasobola kuva omugamba bw'anansiba ayina abanene ayina gundi oyo niwe nnaamuloopa banaamukola ki? So waliwako ka intimidation mu bantu nti niwe tunaamuloopa ajja kukubira abanene bamugjeyo abasirikale tebajja mmukwata. So there is that thought process mu bantu. At the end of the day osanga nga abantu akutete bamuloopye nga buli omu alowooza bwe nnaamuloopa omusango bajja gugira bwe nnaamuloopa basirikale bajja mmukubira
bwe namulopa how will it help me so yinza okusanga nga indeed tebamulopanga which is quite Bibanga sad principle y'omukazi omulungi ku kyalo nga tebamukwata nga balowooza akola ki alina abasajja bangi yeah it's possible sigamba mbu nina inside information oba breaking news oba kinedda eno ndowooza yange yeah it's very possible nga Jennifer full figure tewali amulopa nga singa ogaana omulopa maybe bayinza omukwata kyova olaba omuntu yenna gwe yali avumye and you think she abused you genda ku police tomanya police eyinza omukwata lwakuba kyokonyeko kya mugaso nnyo Uganda zezimu ku nsi amateeka gajja kwewuunyisa nga singa omuntu asooka okussaawo embeera nti alina abanene oba bamulabako n'omunene abantu bayinza okutya omukwata kyogere ekituufu kisoboka okuba nga Jennifer bamulopa ku poliisi nga poliisi etya okumukwata oba ng'alina abanene nga banene bwe bakubayo amasimu ne bagamba amumuleke Uganda anything is possible especially mu 2025 buli kimu kisoboka nti omuntu aba alina emisango mingi ku poliisi naye nga poliisi etya omukwata kyanaku nawedde Kasuku ng'ayogera ne Frank Ntambi maybe mu kaseera ako nga Shalom bakamugamba agenda luzira ng'obalaba they are broken naye nga tewali kyakukola balina okuguma ng'abasajja kyanaku nti olaba kyaliwo bamutwala naye ng'ensonga lwaki bamutwala omuntu oyo naye yakuvumako ate ng'akyakuvuma okitegeera ye issue eyo mugende mu mulope akusa amateeka naawe gendayo what if bamuloopye kyengamba ekyo nti tujja kubeera kuzi what if naye omuntu agende ku poliisi amulope akwate reference agipostinge ku internet mu kaseera kano kozi oba ogamba nti ogezezzaako nga poliisi temukwata biteeke ku internet genda ku police recording aka vlog oba ka video kati nga Kasuku alina platform kwata ka video yingira ekatwe lopa omuntu okwate reference okiteeke ku internet ogambe mulopye olina evidence video za full figure nga avuma abantu nyingi ziri buli wamu osozipulinga out mu kaseera kano nga bakasiba Shalom singa mbadde nze omanyi nze believing nnyo mateeka I don't fight sirwana kunkola ekintu police ontekako embeera police sirwana bantu ng'otutiisatiisa there are so many brave men in the grave nyinza oba nkusinga amaanyi ko siri munafu amaanyi ngayina nesigenda lwana naawe kitegeera ontekako embeera n'oba ng'oli katono bwoti sikwatako I do not fight se stressinga ontekako embeera police ontekako embeera nga tugenda mu mateeka singa mbadde Kasuku Frank Ntambi ngenda ku police ne kamera I open a case ne tujjayo videos za Jennifer full figure naffe ntumusaako file cause kyaliwo mu kitegeera ate nga bintu bya internet bintu bya mbuzi kibuuzibuuzi ate nga baba kikoze kyaliwo that means nawe agenda kikukola it's possible yes so bayinza okuddawo ne bagamba mbu twaloopa oba omuntu yaloopa nga mulimu hiyase genda ku police open a case tulabe ekiddako lemezaamu exactly watch abamusibye kye babadde baagala bakifunye kati ekyo kiwedde tugende kukiddako sikyo kye babadde baagala katusuubire kati basanyufu kati katugende kukiddako bwanaakomawo n'asaba bbeeyi lwe banayagala bakimu badala tebaagala nga bawooza ngaekyo nakyo kimu omulamuzi agambye nga komawo nga 3 kisoboka oba ate bwaba batugambye nga 3 tujja komawo nga 3 okitegeera tujja komawo nga 3 tuteekemu okusaba kwaffe bwe banayagala okuwuliriza bakuwulirize bwe banaaba tebaagala nga tulinda paka bwe banaaba bayagadde abantu baagala okumanya mulowooza ani yamusibisizza fayiro esomye bulungi wali nakanguuli kati bwombuuzi yamusibisizza omulala obeera omalira budde bwange muganda wange mubaddeyo mwenna mu kooti fayiro n'ogiwulira bagikoze eki n'emisango gye bamutaddeko buli omu agimanyi so etteeka liraga buli muntu okusinziira ku okkirizibwa okuddukira mu mbuga z'amateeka you're free to go and seek justice in the courts of law so we shall await tulabe awuze bekinakyetagisa okuwoza baba alina omusango baba tagulina because you see tosobola gana muntu genda mu kooti oba genda ku poliisi ye bwaba kyakoze eki kyayagadde oba kitegedde so eyamulopye yalabanga ekyokgenda mu kooti kyekisinga amuleese kati tutuuseewo wano
kati ebisigadde katulinde tulabe etteeka bwe linaagamba ya omuntu yazina Shalom ye muntu omu asinga okudduka mwena mwenda kyamubanga tujja tutuuka waawo bwe tofaayo tujja tutuuka waawo kyembadde ngamba ekyo exercise your right as a citizen genda naye ku police mumuloope cause evidence weri full figure nze nongamba nkompayiringe awa video nga full figure avuma abantu I can get the clips ng'alina abantu bawemula ate nga si kuvuma nti kuvuma katono nga kiri extreme kwegamba there is overwhelming evidence in terms of video nga ziri ku internet ng'akola ebiri worse n'okusinga Shalom maybe bye yakola naye possible nga bwe nagambye people tuli ku kino ekigambo nti bamuloopa ani yamuloopa ya is the question ani yamuloopa muyinza okudda kweyo emboozi nti ayina emisango mingi ku police ani okitegeera it's possible ng'abantu bayitambulira ku ekyo ekiboozi nga tewali yali agenze ku police. I understand naye nze bino ebintu Kasuku byayogedde that is what I don't agree with. Omuntu abaye n'ekizibu kyakoze tit for tat nsuna nange nkusune if you think you can take us to the courts of law naffe amateeka tugamanyi we can also take you to the courts of law. No one is special here. Yes Batulaga bali special Batulaga babonga ne ba prime minister Batulaga basiba ku state house but that doesn't make you special. It's an illusion. Yes kyovulaba nti bantu bangi nnyo batusibwako obulabe mu bintu ebyekisiru bwe biti kwanga abantu baweereza impression nti gwe tokwatibwako so at the end of the day abantu batwalira amateeka mu ngalo nga balaba they have tried to seek justice naye nga tebivaayo. Simanyi kyakubagamba mu kaseera kano naye that's what we call fate. Fena bali mulimu guno otutalwanisa presidents eziri mu kusetting ebesaawa zino we are in for a very hard and difficult situation naddala ebitongole ebikozesebwa essaawa zino nkusiiga ekifaananyi nti mu ggwanga Uganda waliwo bannannyini baalyo benjagala baatulira ensi emanye olw'ensonga omuntu awaabidde omusango ogwa hate speech ndowooza buli sekendi eyitawo akola ekintu kyekimu ku muntu files gye ziri amapoliisi ag'enjawulo naye munnange zo tebazikoolinga kubanga ffe abasigala tetumatalinga mu ggwanga Uganda basetinze president nti waliwo bannaabwe abo bagala okubanga basuusuuta babeere nga batukatiza ffe nga bakozesa system okubeera nga batukola ebintu bwebiti n'olw'ensonga eyo bwe tutaaveeyo kubanga twerwanako naffe mu ngeri eri systematic wabula egoberera amateeka omuntu yenna ali eyo nga bali ofunyeeko embeera y'emu omuntu oyo asibemu naffe gyakuyisizzaamu tekana akaseera ak'okuvaayo tubega naffe twerwanako mu ngeri emu obeera tubirivinga omuntu obona grievances zo n'olwopa omuntu si kigaana buli omu alina etteeka buli omu alina rights zeezo naye wetudda mu kya selective nga balondobamukko abamu abaani babaleka kisinga okubeera nga kyennyamiza kitunyamiriza ddala. Yes nze naliyo mbeera nagiyitamu muganda wange obusobola okuba nga agendayo tekigenda kuba kyangu naye buli musajja ali oba buli muntu ali eyo ng'olina kyokola yagamba nga simawulire ge tulimu ffe gatutwazayo kyona kyonna kyokola onaku osobola okukeera nga lubi ne weesanga on the other side of the door. Sali kiwakaniza ekyo naye ekintu kyensinga okuba nga mpakanya kyekyokubeera nti nno systems zaffe essiga eddamu ziryempa ekitiibwa ekiyitirivu ennyo n'essiga erya poliisi okubeera nti n'ensonga basalawo okuzitwala bwe batyo bannaffe abamu ne bawaabira emisango negigana okutunulwamu wadde olunaku n'olumu kyekisobola okuba nga kinennyamiza mu ggwanga Uganda. Ebyala mberyoke wivi fena twali tufeesinga the same naye presidency zino ziraga mulimu abaana n'ebyama so nze bwe butali bumativu bwange bwe nnina. And I think to me awo we wali obuzibu nti omusango guno mukwate mutwale mu kooti mutwale mu kkomera mu ddakiika 3 nali mmanyi tusooka kulopa ku police ne bampita ne nkola statement ne okitegeera ne wabaawo some kind of investigation or something ekintu nga Frank akonye ku kintu ky'omugaso president oba gold standard oba measure oba layini okutandikira baseline oleka ebintu nga bino nga omuntu ayogera oba omutwala eruzira ku sipidi y'ekika kyewaggulu sipidi y'ekizungirizi oba oseetinze president oba otaddewo embeera nti Shaba nkya wenna ayogera nkwatako dakiika 45 njabe aruzira tulina okulwana ennyo ngaffe abali mu bintu bino ngaffe ba content creators okay my sound would be good oyinza okubaamu akasaalasaala but tugenda kugendera awo Wabomba, how are you doing? Campaign zikutwala zitya kansuubire nti zikutwala bulungi nnyo abantu mwenna ab'enjawulo mu mawanga yonna gye musinziira okundaba n'okumpuliriza ne bw'oba ondaba omulundi gwe ogusoose
eno gye bayita morning face off okuva ku makya ssaawa 12 paka wengo